Twebaza FIFA okutuwa emipiira gino egyazaakayo kigenda ayamba okukuuma omutindo gw'omupiira olw'ensonga nti buli ttiimu egenda banga gwe mupiira gwekozesa butafaananako ng'edda luli nga muyinza ogenda osamba ttiimu erina emipiira gya njawulo mubadde mukozesa mipiira gya njawulo so okukuuma omutindo gw'omupiira kirungi nti ffenna tufunye emipiira egikola ki egifaanana era tweyongera okwebaza FIFA. Tuli basanyufu nga Kitara Football Club okuba nga tufunye emipiira 30 leero. Club yaffe tulina abasambi nga 3 and mu training buli musambi akozesa emipiira ebiri naye buli mupiira ogusambibwa mu liigi tulina kozesa za Kayo balls kati baba tuwadde emipiira ya za Kayo 30 ebegenda tuyambako nga club kulaba nti tusambye emipiira eno. Emipiira tubadde tujigula wano February season bebetandika tugulako emipiira 2 naye nga na federation bebevuddeyo netuwa offer y'eno emipiira kibeera kirungi. Ng'ekitongole ky'omupiira mu ggwanga twaweebwa ebiragiro okuviira mu General Assembly nti buli munnayuganda eyandyegombye omupiira okutuukira ddala ku nnyumba eya wansi asobola ekirooto ky'okutuukirira ng'afuna omupiira. N'olwekyo Federation yaweebwa olukusa okugenda okufuna emipiira mingi ennyo ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Janzi era olwaleero tuli ku akabonero kaffe oba akawayira ako ak'okulaba nti eddaala erisingira ddala waggulu mu mupiira erya Uganda Premier League lyongerwa omulundi ogwokubiri mu luzannya lwe lumu emipiira egyali gisigaddeyo